Okola kyamaanyi okugyekuumirako ensi Buganda ati munnange ensi Buganda kuno kwe kwaffe tukyali mu katabo kaffe Basajja Mivule akawandiikibwa Solomon Ike Mpalanyi era ng'olunaku olwaleero tutuuse ku mutwe ogugamba nti ogutateganya anti ogutateganya teguzza nvuma. Munnange Mivule yatya nnyo okuswala ewasengaawe ne mu bakadde be ate ng'amanyidde ddala nti bakadde be tebakyalina nsimbi bw'atyo n'aguma era nakkiriza okubeera ewa mukwano gwe Makerere nga bw'anoonya emirimu. Tofa yayoza essowaani ebikopo n'okufumba emmere n'azimula. Munne yamugumyanga nti yali amunoonyeza ku mirimu bw'atyo n'amugumyanga nti Tofa ggwe saba Katonda omulimu gujja kulabika. Buli lwe baabanga balya omuvubuka n'awaana Mivule nti owange ofumba ettooke tewali njawulo n'omukazi. Omuvubuka yabanga agenda okukola eyalekeranga munno obusente okugula emmere, amanda, enva n'ebintu ebirala ebyokulya. Omuntu eyalabanga ku Mivule ng'ettooke liri ku mutwe akutte ekisawo ekirimu amanda nga tayinza kumanya nti ye musajja eyali ayambala n'atonnya mooli. Mivule yakolera ddala ng'akalogoyi ebbanga lyonna lyamala ewa munywanyi we. Lumu yali asitudde eddebe ly'amazzi, akantu akakwatibwako ne kakutukako, eddebe ne limu ekkata ku kagere ka Nasswi okugenda okuggyako ng'omusaayi gutiiriika ng'ogw'enkoko ensale obulago. Mivule obubalagaze bwamuyinga era ne bumulowoozesa ebintu bingi nnyo. Yabuuza ensonga eyali emukozesa emirimu egy'oluvulugiriro egitaliiko mpeera ate nga tamanyi na kye yali agenda kukola mu biseera ebyo eby'omu maaso. N'anyolwa nnyo. Munne bwe yakomawo ekiro nga ku ssaawa 4 Mivule n'amutegeeza ebyakagere naye ye yamuddiramu nti gw'obadde wa mukisa nnyo akagere obutakutukirako ddala, kyokka awo si wanene nnyo wajja kuwona. Mivule yanyiiga nnyo munne olw'okumufuulira ddala ng'omupakasi we, naye ekyasinga okumuluma kwe kulaba nga tamufuddeeko mu bulumi obungi bwe butyo. Mbo Mivule yalowooza ebintu nfaafa era yatuuka ku kirowoozo eky'okugenda ekiro ekyo alabe awalungi mu mifulejje gy'omu kibuga wakati asula omwo okutuusa enkeera, naye ekyo n'akireka ne yeebaka. Omulenzi yalabira nnyo ennaku ewa munywanyi we. Akayumba mwe baali basula kaaliko oludda olutonnya. Eyo nno musajja wattu Mivule gye yayalanga obuliri obubwe. Enkuba bwe yatonnyanga Mivule ebyokwebaka ng'abivaako ng'adda mu kuwuzuŋŋanya buliri abuzze n'abuzze eri anoonya awalungirungiko agira asitama awo okutuusa enkuba lw'enaakya. Buli lwe yabanga ava awaka nga munne taliiwo n'alaba ng'ebire byekuluumulula ng'aleka akubidde obuliri bwe. Lumu Mivule yali ayita mu bitundu by'Emmengo n'asanga omusajja yali ayimiridde ng'ayigulizza yeesigamye ati emmotoka ennene eya loole. Amangu ago kwe kumuyita nti alo, kakati ate oli mu bitundu by'eno? Ne Mivule naye bwe yeetegereza omusajja ng'alinga gwe yali amanyi teyalwa naye n'asemberera omusajja. Ne babuuzaganya. Omusajja yali mukalukalu n'agamba Mivule nti munnange ninga akubambidde naye nkufaananyiriza omuvubuka Mivule twabanga naye mukono eyo naye simanyi oba yeggwe. Omusajja yagenda okumalayo ebyo nga ne Mivule amujjukidde. Amangu ago kwe kumubuuza nti ssebo gwe mwami muteeweta? Ko omusajja nti nze nzuuno. Olwo ate nga baddamu kubuuzaganya muteeweta kwe kubuuza Mivule nti kakati okolera wa? Ko Mivule nti bondeka muganda wange kakati naakamala ebbanga ddene nga sirina kye nkola. Nali nkola ew'omuzungu naye ne wabaawo omuntu eyansekeeterera n'angobya ku mulimu. Muteeweta kwe kumubuuza nti kakati olya ki era oyimiriddewo otya mu Kampala ono? Anyiganga tingatinga. Ko ye nti ssebo ebirabwa si bye bitendwa naye byendabye mu bbanga lye naakamala nga sikola byetaaga lunaku lulamba okubikunnyonnyola obulungi. Naye kakati omuntu anzuulira omulimu ne buguba gwa ngeri ki aba nzadde lwakubiri. Muteeweta kwe kumuddamu nti osobola okwetikka ebizitowa n'okugumira empewo? Ko ye nti ssebo okusitula obusituza ebintu okwo tekundiimu bulwadde. Ko munne nti mukama wange yeetaga boyi mmotoka ow'amaanyi anaakolanga ku mmotoka yeeno, nze ddereeva we era nvugidde mmotoka ze ebbanga ddene. Bwe kityo oba omulimu ogwagala ng'ombuulira nga nze ŋŋenda nkwanjulayo ku ssaawa eno. Mivule yalinga ali mu kirooto. Ekyokukola kyamubula olw'essanyu okutuusa lwe yasemberera muteeweta n'amugamba mu ddoboozi
n'eddoboozi eggweweevu nti olowooza mukamawo ayinza okunnyomerera olw'obutayambala bulungi anti ondaba nnyambadde kisaazisaazi ko munne nti ebyokwambala biveeko oba omulimu ogwagala gira tugende mangu. Mivule yali takubye kikalu. Munnange nne essaati gye gissaamu lutali luno nga bwe bagenda baatambulako katono nga bali ku ofiisi ya musingasinga eyali nnyini mmotoka. Omusingasinga olwalengera Muteweta n'amubuuza obanga yali afunye omukozi gwe baali beetaaga. Muteweta yamuddamu nga bw'asonga kutoofa nti mukama wange muzudde era wuuno muleese, kyokka ssebo tulina omukisa kuba tufunidde ddala omukozi omulungi era omwesigwa. Y'ono ssebo erinnya lye Mivule. Olwo ye Mivule yali ayimiridde butengerera mu maaso g'omusingasinga, n'omusingasinga bwe yamutunuulira n'amusiima. Mu kiseera ekyo kwe kumubuuza obanga yali asobola okutandika okukola ku lunaku oluddirira. Mivule yagamba bugambi nti ssebo enkya nja kutandika omulimu. Awo omusingasinga we yagambira mu Lungereza nti that's good, amakulu nti kirungi. Mivule yagaana okwezza emabega ng'ekkooti. Amangu ago kwe kuddamu ng'akutaamiridde nako nti thank you sir, amakulu nti weebale ssebo. Omusingasinga bwe yawulira ebyo n'asanyuka nnyo olw'okufuna omuvubuka asobola n'okwogera Oluzungu. Mivule enkeera enkoko yagikwata mumwa ng'ali ku ofiisi. Yali yakamalawo akabanga mpawo wekaaga nga ne Muteweta aggusse buseke. Kasita baakwataganako Muteweta n'agwa loole mu mitambo ne boolekera Kabaale mu Kigezi okugenda okunoonyayo obummonde obuzungu. Bwe baatuuka ku luguudo olugenda ekitemu ne basanga boyi mmotoka owookubiri eyali ayitibwa Kabugo gwe bagenda naye e Kabaale. E Kabaale baamalayo ennaku 2 naye Mivule yagenda okudda mu Kampala ng'asiiwuuse nga gwe basiize evvu era yenna ng'alabika ng'eyali yaakalwalira omwezi omulamba. Ensawo z'obummonde ze yasitula ne mukozi munne Kabugo ate nga n'abasajja abalala baabayambako katono zimubendule amabega. Era oluvannyuma nga bawummuddeko awo yabuuza munne nti bwana Kabugo wafa dda osula wa? Munne teyasooka kutegeera Mivule kye yali agamba naye kwe kumubuuza nti omufu ayogera ko Mivule nti kyenvudde nkubuuza ntyo nze mazima mpulira nga sikyali muntu, buli muziisa gwonna gunnuma byotalabanga era wano ku kibegabega bakira wensitulira ensawo wambabuukirira ng'awayidde omuliro. Simanyi buli safaari gye tunaagenda tuli baakukola tutyo ko munne nti nange bwe nasooka ntyo naye wiiki okugenda okunzigweramu ng'amaanyi ge nnina ga mpologoma na buli kati ndi musajja kyasi akasajjasajja lwe katanneepankirako nze gw'olaba nsobola okukawetaaweta n'enkakasuka mu mmotoka okwo ng'akasukako akalerya. Mivule bwe yawulira ebyo n'ategeera nti ensi si yakuniigiiniramu, buli kantu kava mu ntuuyo. Na mifumbi kumala kwerega ebyokukekkera n'okuliisa ebijanjaalo empiso nga Mivule abyerabira nga yeewaayo kusitulanga bintu kutambulanga agagenda agawanvu. Nga bwe yali empisa ya Mivule okukolanga emirimu n'amaanyi ge gonna ne ku luno bwe yakola yabigikwako ensawo z'akasooli, obuwunga, omunnyo, ebijanjaalo, mwana sukaali. Leero buli kantu konna akaabanga kaggyibwa oba okuteekebwa ku mmotoka nga Ssempala teyeekaanya n'alyoka asaza entuuyo ebibatu n'akola ne mukama we ne yeewuunya. Mivule yasanga ebizibu mu mulimu guno kyokka n'abisiriikirira naye omulundi gwe yakolerako n'abula okukanuka yagunyumizaako banne nabo ne babula okufa enseko ate ng'eno bwe bamusaasira ennyo olw'okubonaabona atyo. Mbu Muteweta, Mivule ne Kabugo baakeera mu bunyonyi ne bagenda mu kyalo. Baali baakayingireko yaadi 10 ne bagguka ku kagga ke baali batindizza enkoma enjereere nga tekuli ttaka. Muteweta bwe yava mu mmotoka okwetegereza olutindo yagenda okulaba nga lunafu nnyo, bw'atyo kwe kugamba banne nti emmwanyi zaali zaakusomba busombi. Muteweta teyalwa ng'azza mmotoka ku bbali nga bagenda kusomba mmwanyi. Waaliyo abasajja babinywera nga 4 abaali balindiridde emmotoka basseeko ensawo. Ebyokusomba bwe byagwa mu matu wamma ne bayenjebuka naye olw'okwagala ensimbi tebadda mu kutokooterera. Baakunja bukunzi ku mikono gy'amasaati n'amakanzu nga basomba mmwanyi. Ekiseera
ekyasooka bonna bakozesa maanyi nnyini, naye awo nga mukalasamayanzi baali baddiridde. Abamu abaateranga okutuusa ensawo ku mmotoka n'okudda, ng'olwo munnange mu kkubo bamalamu byeyana bisiibo. Kyokka nga ne Mivule ali ku mulimu akola butaweera. Kabugo yalaba akooye, kwe kusala amagezi ne yeesuula mu mugga. Bwe yavaamu yadda wali kugalamira emmwanyi okugenda okuggwera ku mmotoka nga Mivule ayoya busera. Yanywa ennyendo z'amazzi 2 okwo nassaako ne paapaali eddene. Tebaalwa ne balinnya emmotoka ne bejjawo. Bwe baatuuka e Kabasanda mu maduuka, Mivule n'alengera akakota k'amenvu akaali kabuulukuse konna. Kwe kuyima waggulu n'ayita muteeweta ayimiriza emmotoka. Yalaba atagiyimiriza, kwe kuwuttula boodi okutuusa emmotoka lwe yayimirira. Ekidduka olwali okusiba kiti nga Mivule ali ku ttaka ng'ategeeza muteeweta nti yali agenda kwegulira menvu. Bwe yatuuka awaali agatunda n'amubuuza omuwendo. Kasita yamanya nti ensimbi ezo azirina, n'alagira nnyini kakota akasale mangu ku caayi Mivule akatwale konna. Ebizibu Mivule bye yatuukako ng'ali mu mulimu guno bw'abirojja tabimala. Yajungibwa, yanyigibwa ebizito, yakubwa enkuba, kanyale n'amuggwerako. Omusana ne gumusiika, empewo n'emufoowa, n'essuulwe n'amuggwerako. Mivule n'ava kutula omusajja wattu. Oluusi ebiseera ebisinga n'asuulanga ate n'asiibanga nga talidde. Omuvubuka yafuna ng'empeera ntono ddala, naye ekyomuwendo ennyo kye yafuna kwe kuyiga okuvuga mmotoka. Buli mulundi lwe yatuulanga mu maaso ne muteeweta ng'amaaso tagajja ku buli kuuma, muteeweta yalaba nga Mivule ayagala nnyo okuyiga okuvuga mmotoka. Kwe kutandika okumulagiriranga, n'ekyavaamu kumuteera kugolomola loole. Ddala kituufu ogutateganya teguzza nvuma, ate nga ne muddu awulira yatabaaza engabo ya mukama we. Olaba toofa eyali boyi mmotoka ayiga okuvuga emmotoka, kitegeeza nti yali muwulize nnyo eri bakama be abaagalwa abalungi. Bino katubikomye wano, tuddingane mu kitundu ekinaddako nga tukyali mu katabo kaffe Basajja Mivule akawandiikibwa Solomon Ike Mpalanyi. Kabanda Musoke kanzira ekyaggwe. Tusisinkana ate ku mulundi ogunaddako, anti munnange ensi Buganda kuno kwe kwaffe.